Paalamenti ekomyewo okutuula olwaleero oluvannyuma lw'okuyitibwa okuva mu luwummula eddemu yeetegereza embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 President Museveni gye yagaana okussaako omukono ng'awakanya eby'ababaka ba Paalamenti okukyusakyusa ensimbi ezaali zigerekeddwa ku bintu ebikulu eri eggwanga wabula obunkenke bubadde bw'amaanyi era poliisi n'amagye bayiye abawanvu n'abampi okwetoloola Paalamenti okunyweza ebyokwerinda bakirabuliwo okuba eriiso nga waliwo omusirikale ne kabangaliza poliisi era abasirikale bapoliisi ekakanya obujagalalo basibye balawuna Parliament Avenue yonna oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo ababadde bateekateeka okwekalakasa nga bawakanya obuli bw'enguzi obugambibwa okubeera mu Paalamenti y'eggwanga n'obukiiko bubadde bulina okutuula okuli aka Park ne Kosase buwaliriziddwa okusazaamu enkiiko anti abagenyi ababadde balina okulabikako bagaaniddwa okuyingira nga babagobedde ku geeti olw'ebyokwerinda. Amyuka ssentebe w'akakiiko ka Kosase Alan Mayanja Sebunya ategeezezza nti nabo kibabuuseeko bwe babadde batudde nga balindirira abakungu okuva mu kitongole eky'omutindo gw'emmwanyi mu ggwanga ki UCDA ne bakabatema nti abakungu babagobedde ku miryango. Security tebakkiriza Paalamenti ababaka baze mu bungi mu lutuula lwa leero era ekubyeko bugule abamu ne babulwa ne we batuula n'ekidiridde kukaayanira bifo. Sipiika Munga asomedde Paalamenti ebbaluwa ya President enkambwe gye yawandiise ng'akomyawo ebbago eri embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno. The purpose of this sitting is for the consideration of the appropriation bill 2024. President ategeezezza nti mu myaka ena gyokka ababaka baze bakyusakyusa embalirira okugijja ku miramwa gya gavumenti emikolo ng'ensimbi obuwumbi 3,100 ze zikyusiddwa mu bbanga lino. Therefore, diverting the 3.1 trillion in 4 years is equivalent to aborting 9 big roads of the Kampala-Masaka type or a much larger number of smaller roads. President anokoddeyo ensonga 3 kwe yeesigamye okuli vulugu ayitiridde eyali mu kuyisa embalirira okusannyalaza enteekateeka za gavumenti ezisoosowaziddwa n'obulyake mu babaka ba Paalamenti ababaga embalirira. There are 3 mistakes involved here. These are indiscipline in budgeting, sabotaging the national priorities, and now the suspicion of massive corruption. President alabudde Paalamenti obutaddayo kukyusa mbalirira ebagiddwa ng'essiga effuzi lyakulembera teryebuuziddwako. And request that no reshuffling of the budget ever happen again without an input of the executive. Kyokka ebbaluwa ya President eyogeza ababaka ebikankana abamu ne batandika okwesongamu ennwe kuwanyanenyezebwa era ni President gw'alumiriza ku bulyake. The President accused this Parliament of being corrupt. Honourable members, nobody is corrupt. The rest is grasshopper mentality. You are in one bottle, just fighting each other for no reason. Ababaka okuli ewa munisipali y'Ekira Ibrahim Semujonganda, omubaka omukyalo ow'e Butambala Aisha Kabanda, Theodore Ssekikubo akiikirira ab'Erwemiyaga n'abalala bagamba nti waliwo obuzibu olwa Pulezidenti okuyita essiga lya Paalamenti eri abali b'enguzi. The latter is that you are tampering with priorities as Parliament. Even doubt whether at this time we have the moral authority to discuss what the President sent back to us after he has accused us, all of us, of being corrupt. As Parliament will look bad. Who caused this? We want to know. Don't blame all of us to this. Who caused all this? The issue of corruption in this Parliament has gone beyond borders. Sipiika Munga ategeezezza nti wadde nga bannaabwe baakwatibwa tekitegeeza nti emisango gibasse mu vvi. Even if some of our members have been arrested and they are in prison, there is a presumption of innocence. Honourable members, can you shut up? Minisita alungamizza nti President alina obwesige mu Parliament era y'ensonga lwaki yakomezaawo budget gye bali. If he was not respecting us, he has other options.
Speaker Liwara. Ababaka bakanyiza bekenenye embalirira era minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija n'addamu n'agisoma. Speaker Among ategeezezza nti tewali luwonko wakati wa Parliament n'amasika ga gavumenti amalala era bakolagana nabo bulungi. I want to assure this House that there is no problem between executive and legislature. Embalirira oluvannyuma eyisiddwa. By this House, those in favor say and the contrary nay. The ayes have it. Fred Kajubi ne Rachel Nakasi be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.